Atunuulidde ekitongole ekya Fida n'engeri gye kirafuba na buli kaseera okulaba nga kiyamba abantu abalina ebizibu ku ttaka. Olunaku lwali tuleese omukyala munnamateeka Nabate Susan ono nno nga y'omu ku abo ababadde bali mu nsonga z'okulaba nti balwanira eddembe ery'abakyala. Tugenda kuwayamu ku nsonga eziwerako era nga ddala tugenda kutandikira ku ngeri gye badde bagenda maaso n'okukolamu emirimu gyabwe. Fida twegeta muteekateeka zino ez'ettaka kubanga muno tubadde ebbanga ddene myaka almost 49 tuli mu nsonga z'abakyala n'abaana naye twalaba nga ensonga y'eddembe ly'abana abantu tesobola tambula nga obwannannyini bwabwe the right to property teri protected nti ettaka abakyala basinga babeera mu bufumbo babeera mu families naye nga waliwo ekibulamu neoprotectinga eddembe lyabwe naye nga obaggyeko bye balina obeera nabyo oyinza oba nga oluusi tobayambye kyobola nga Fida mu kunoonyeza kuno kwe tukola mu mateeka ge tukola twalaba nga ekiyitibwa ettaka kyankizo nnyo okusitula omukyala wa kaakati omujja mu mbeera gy'alimu omutuusa ku ddaala eryokubiri era nga ebiseera ebisinga kivudde mu abantu survey yaffe it's been informed abantu tebamanyi ddembe lyabwe ery'ettaka abasinga tebalimanyi n'abalimanyiiko waliwo kale ebintu ebibaziyiza odifuna mu bujjuvu bwalyo nga erina otambula. Abakyala abasinga okusomozebwa kuli nti ekisookera ddala tebategeera ddembe lyabwe mu nsonga y'ettaka naye nga lwaki tebalitegeera service tezituuse gye bali ate n'ekirala ekibaddewo nti culture oba society gye tulimu eri dominated by basajja nti omukyala okuyimira n'agamba ekeyo yange buli omu asooka n'amutunulako n'agamba yiyo oba okitegeera katubeera ebiseera nga tukola ensonga za family naye mu family matters zino ogenda olaba nti abakyala tebabadde mwaganya kufuna ttaka oba beera na kintu kyabwe nga bo ate nga babadde mufumbo emyaka mingi naye ebiseera ebisinga babeera mu bufumbo society ekiteemiize nti ettaka lino linabeera lya musajja okulabirira famire ye naye ate nga ebiseera ebisinga abakyala aba ataddemu nnyo n'osinga ate omwami aliguze naye ebiseera ebisinga tebabeerako na ku ndagaano zino tebabeera mu buli kimu ekikwatagana n'ettaka olwokubanga society ekiteemiize bwetyo ne tuba nekino ekintu ekirala kya religion etuyigiza obeera submissive naye ate submission eno oba obwetowaze olumu tubutwala bulala kitegeeza nti tosukkuluma nnyo mu maka ebiseera ebisinga so ne bw'oba nga oyagadde ovaayo ng'omukyala okole kino na kino na kino ku bintu by'olina obeera nabyo olumu bayinza okitwala nga asukkulumye ne bagamba muno omukyala yaguze eka n'azimbako ennyumba abeereko ne famire omanyi bwe kiwulikika tuba twagala nnyo nti omwami yaba abeera ne authority ewaka yaba agula nezo sente zo ziyise eno wansi wansi agule ate n'ekirala ekivudireko abakyala bano beera n'ebizibu bino mu ttaka nti society yennyini ebatutte nga property which Fida kyeyagala okugjawo ebatutte nga property cannot own property owningibwa muntu naye wetubanga omukyala omujja ewaabwe abasajja bakikosa nnyo kale mu bufumbo buno nti tubadde wano nakujja ewammwe kati olinga kyange ate naawe kati ogatteko ekikyo kiba tekikola makulu naye ate n'ekirala ekibaddewo nti abakyala basinga especially abawala nga tubadde mu zifamire zino kanzebe zita famire ennene naye famire zonna zetulimu nti omwana omuwala ebiseera ebisinga tebasikira bintu bino omugenzi byaba alese waaba alese anyway taata afudde naye omwana omuwala tasika which might be okay naye newaba tasika bateekawo empeena ne bagamba wano talina kukwatako ng'omuwala kyabalenzi abasigaddewo ne tugamba abaana abasinga tubazadde wabweru mu zino famire kibaddewo era tetugenda kukola ki tetugenda kijjawo naye tubazadde wabweru abaana abasinga ate ddala waba muwala ne tumukwekera ddala tata agenda ova mu nsi omwana batasigaza wadde n'okusheya ya taata we naye ate nga naye mwana yazaalibwa olw'okuba nga yazaalibwa mu famire nti si yebadde mu maka si mukyala gwe baafumbirwa ne tulaba nga
ebintu ng'ebyo kale bitangira nnyo abakyala okweyagalira mu ddembe ly'ettaka nga bo. Kati kantandike actually ne ssemateeka wa Uganda akawaayira 26 katuwa eddembe lya property, right to property, nti buli omu either mwami oba mukyala olina eddembe ku property. Naye kati ne wabaawo amateeka amalala nga Land Act yene y'ensonga y'etteeka ly'ettaka ery'emu Uganda eriyimiridde. Kati eyeeba ewa empenda protecting abakyala especially abafumbo abafumbirwa mu mateeka ligale. Ne tugamba nti omwami aba akujja wamwe n'akuteeka mu nnyumba asobola ogifunako looni nga tomanyi, naye amateeka gamba tasobola, aba alina ofuna kye tuyita spousal consent waba yakuwasa. Naye bino olumu babibuusa amaaso ne tubichallenginga ate nga bimaze okukola ki oyitawo. Ne tuba ne family property etali matrimonio, naye nga bwe tujja emmere bwe tujja ow'okubeera ye sustenance tujjayo kali ne tulyalyako nga family, that family home even nayo teyina tutundibwa nga ba beneficiaries tebakirimu, especially spouse, omuntu omukyala gwe wasiza mateeka. Naye ne tuba n'ensonga nti abaami abamu oba abakyala bamu bagenda okufa nga tebakoze ddaame. Etteeka eppya eryajja ku succession oba okulabirira ebintu by'omufu, etteeka eppya eryajja lirambika bulungi omukyala percentages ze bafuna abakyala bafumbiddwa ki mu maka gano. Kankuwe example nti omukyala afudde alese omwami afudde alese omukyala alese waliwo teba dependent relative nga yabadde awonze yamulabirira yamuwera, ayinza oba mukadde we, ayinza oba sengaawe, ebintu ng'ebyo, naye ng'ali dependent relative bwena mubadde mumulaba. Ne tuba ne customary heir ne lineal descendants. Lineal descendants be baana bano abazzukulu abava mu ntumbwe yeeyo ki omusajja. Kati ne tugamba nti waba afudde percentage ki egenda ku mukyala waba bonna abalese atisi omukyala alina ofunako 20% emateeka we gagamba. Lineal descendants bano balese abaana bafune 75%. Yes, naye tulinawo bano ba dependents bagamu nabadde adipendinga ku musajja mu buli kimu ne wabawo ye 4%. Kati ne 1% esigadde negenda wa ku musika, kubanga omusika mu buli kimu afuneyo 1%. Wankizo nnyo. Ate omusika si ya administrator, omusika ye family gwenonze negamba kadde mu bigire by'omugenzi ye musika. Naye tubayo family ng'ezimu tezizadde tufunye omukyala, tulina ba dependents ne customary heir. Ne tugaba omukyala katwale 50%, ba dependent relative batwale 49%, customary heir atwaleko ki emu. Amateeka gaze gatulambika percentage kimbuli mbeera ng'omugenzi afudde. Naye n'ekirala nti abakyala babawadde n'etteeka libadde enkizo by the way because waafa abakyala basinga bazaala abaana, naye wano mu ssaawa y'okwetereza ng'omugenzi afudde ne bafulumya buli kimu n'omukyala ne bamutwaliramu n'abaana nti mufune gye mukola ki gye mulaga. Naye ne tugamba nedda ssaawa za kati omugenzi bw'afa wakana tujjako kye tuta 20%. 20% tujjako yaki eba yaba kulabirira abaana be tulese emabega, abaana okusoma, abaana kwambala, medical, tujjamu eyo fund eya 20%. Ne tugamba tulinawo bana waliwo abakyala bazadde abaana nga baliko obulemu, naye ate bana abaana nga bakuzeemu tebakyali baana bano myaka 5 myaka 10, naye nabo basigirako eyo 20%. Kati eno 80 esigaddeyo gye tukonverting neddayo kwa 100 ne tugabanyamu nga embadde mbawa ziri percentages ezikola ki ezigwamu. Naye ate etteeka lisosoddemu bantu abatali bafumbo mu mateeka. Yes, nti omwami afudde abadde naawe ebbanga ddene, ate nga abasinga munaye bwefumbo bwe balimu abadde naawe ebbanga ddene emyaka 10, naye temukolanga naki wadde kwanjula wadde embaga. Kati etteeka ligamba ky'omukyala aba asigalidde ku ki? Awo oba osigalidde ku tukakasa wateekako ki nti twazimba ennyumba eno naye nga tutandika kutawanya ate nteterayo kalisiiti ndabe ze wateekako.
nagula omusenyu wagula sente mmeka lisiiti eriwa omwami namuwa obukadde 5 mwakola ku ndagaano ate nga muna ebiseera bisinga tubikola nga ki tewaba ndagaano tubikola mu bwefamire mukwano tewali ndagaano eraga naye ate nga awo omukyala atali mufumbo waba aviiramu awo nti amateeka tegamuwadde ate protection eyo mpozi ng'olaga nti nze nali buli kyendeyako nkirikodinga naye ate jjukira mu Buganda wano we tuli wokirikodinga obanga ate threat bakulaba ng'omukyala ayagala ki ebintu nti buli wowanikano bagamba omukyala wange buli kimu akiwandiika nayagala famire ekule society netuteminga weetyo sebise bisinga kigenda obaawo nga tebalina wadde ne recording n'akamu netugamba kale katulwanirire ku baana kubanga kati omuntu waafa abaana kabe muwala kabe mulenzi tubatwala kyenkanyi tekubaako nti abalenzi balina eddala lya waggulu nnyo abalala balina wansi kubanga ne wano we basigadde residential holding wano we babeera amaka we tukuŋŋaanira era tugakola nga kyokya tenancy and common mu luzungu tenancy and common nti ffenna share yaffe eri kyenkanyi mu ttaka lino erisigaddewo erya famire nti we tukuŋŋaanira tukina ekyo we tukuŋŋaanira etteeka eppya erya 22 succession act bwe tuyambira awo Mukyala Susan era ayongera n'atunyonnyola ku ngeri gye babadde bakwasaganyamu emirimu gyabwe mu bitundu eby'omasoso g'ebyalo nga ku mulundi guno mu kitundu ekyeruweero nayo babadde basimbeyo amakanda era babaddeyo n'enteekateeka ey'okusomesa abantu ku nsonga z'ettaka bw'ate ensonga eyo bw'agyogerako. Twafunamu okutabagana oba okuyita kutabagana collaboration okusisinkana ne Buganda Land Board kubanga ebizibu ebisinga by'abakyala bino birine mbuno mu Buganda ate nga bibanyiga so Fida nefuna ensisinkana eyo ne Buganda Land Board ne tutema empeena ne tugamba abakyala tubayambe tutya okusinga ddala abakyala b'eki ab'eruweero abo bo twabateekako nnyo essira ne tugamba nti tubayambe tutya abamu balina amateeka gaabwe naye tegalina byapa tebalina certificate of occupancy eraga nti obwannannyini abamu bagula n'abaami naye omwami yafa n'amulekera ekibanja tamanyi kyakukola obusulwa buwaani ebintu ng'ebyo so Fida nevayo nogaa katukolagana ne Buganda Land Board tulaye nga abakyala balina security over their lands naye nga Fida nayo tukola ne outreaches ezisinga ne tugamba tukoze legal aid clinic eyeba just kuwa free advice nga tukuwa okuwabula mu mateeka kwa bwere ne tugenda mu communities eyo mu byalo ne tugamba ettaka lyo liyimiridde tutya ate bwe tugenda omwo by the way olaba Abannayuganda nti bayinza obutajja gye muli naye bw'otuuka mu community y'abantu balina ebibanyigiriza biyitirivu nti mumalawo n'olunaku nga bakyakuleetera ensonga ate nga ziba za nkizo naye olwakubanga tebamanyi wa wagenda kyaba bakola ki bazisirikira naye wetera batukako eyo mu community batuwa ensonga mpitirivu newe twagenda eriweero ne Buganda Land Board I think Buganda Land Board nayo esobola ojulira baafuna ensonga nnyingi ezaali zinyigiriza abantu especially abakyala ne tulaba tuzitemedde ki empenda abamu tubayambako no processinga ki ebyapa bino kubanga baba bagamba ate akasente ate akaki naye lumu teziba akasente olumu ziba charges ffe zetuteekawo nga bannamateeka naye nga woolaba sente za gavumenti zo teziba ate ki nnyingi ne Buganda Land Board oteekawo empenda naye nga sente zino zezigenda okukola application nazo ziba ntono naye bano middleman kyobola nga Fida ate kati eyingirawo negamba ffe kati ba middleman ab'obwereere so that expense neekola ki esalibwako naye nga tugezaako nnyo tuka mu communities mu byalo abantu gye bali era tweyanza nnyo okukolagana ne Buganda Land Board kubanga kyatuyamba nnyo nolaba naffe twalina emisango Buganda Land Board yali actually handlinga so nakyo kituyambako n'emisango gyabwe that collaboration etuwewula tusobola ogenda mu bitundu ebirala era nga kubanga kati Fida erina amatabi mangi gye tuyita regional branches all over Uganda tulina mu Moroto Kabong ne wano tulina Oluweero tulinawo Nsangi tulina kale nnyingi nnyo naye yonna eyo gye tubeera
tutuukirira bano abantu ne tubasomesa ku tteeka ly'ettaka kyekikyo kyekitali kikyo kino kiguddewo okoloocha naye ate n'ebiseera ebisinga tugamba nnyo abantu okumalawo gino emisoso egibeera mu by'ettaka ye bw'oba nga omusajja okuze tukole eddaame tewali kigaana kukola ddaame omanyi liyamba ebintu bingi naye ate mu tteeka eppya naye okola eddaame eryo nga otusosodde abawala oba wenna omuntu ng'omusosodde era tuli baddembe okuteekayo complaint ne lisazibwamu ne batuwa ku eyo estate nga bwe twandifunye nga tokoze eddaame. Ebiseera ebisinga obungi abakyala badde bafuna okusoomozebwa naddala mu nsonga y'okusikira ettaka oba ebyobugagga nga abantu baabwe babadde ku lusegere ayinza okubeera mwami ayinza okubeera muzadde ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga bafuna okusoomozebwa okw'enjawulo. Tuwadde amagezi oba oli awe mukyala byalina okuba nga akola okusobola okulaba nti tagenda maaso nakufutyankibwa ate na mu ngeri y'emu n'ebyalina okusobola okwewala bw'aba n'asobola okusigaza ebyo byalina okusigaza nga abantu be bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Maybe kantandike ku bakyala abagenda mu bufumbo nga tebuli mu mateeka. Tuyinza obutakijjaawo ng'abantu nti tetugenda mu bufumbo tali mu mateeka kubanga embeera zaawukana. Omuntu ayinza obeera n'agamba nze omwami mwagala naye tetunafuna akasente. Naye waliwo n'abafuna akasente naye ng'ebigendererwa biki birala nnyo nga si byakuwasa mukyala. Just muteekaawo naye nga njaga okugamba nti tubadde ne bano abakyala ng'afumbye emyaka 4 naye nga tali mu bufumbo ki obw'amateeka. Njagala nnyo gamba abantu nti kikosa nnyo mudda okusinga kati. Kubanga mudda oba ozimbye ebintu bingi by'otayagala bimenyeke. Oba ozimbye ebintu bingi. Kati tuba tubagamba nnyo nti mufube nga mufumbirwa. Okufumbirwa ate baakukendeezaamu okufumbirwa ligale nti katwinayo URSB. Teetaaga kyaki ogenda ne munnoobwo mu registry mwinayo bajulizi 2 nga tukola kufumbirwa ne tutakola patate nnyo just to protect obuvuyo obubeera mu maka ebiseera ebisinga. Naye ate n'ekirala okufumiza abaana abawala tukivumirira nga tebanneetuuka nga Fida tukivumirira nti bano abaana muba mubagyeko eddembe lyabwe ery'okwesalirawo nga bo ate baba bato tubasaza mu misomo tubasaza mu by'omu maaso olwokubanga twagala ofunamu awo kale abazadde abasinga bakola ki bafunamu. Naye ate n'ekirala kyenkubiza abakyala nti woba toli mufumbo amateeka gaganye be cautious mwekyo ntegeeza ki laba buli kyokola nga tekikunyigiriza. Tetufuna abakyala abasinga ng'agenda n'omwami ogula ettaka amuwadde obukadde 3 mwana ataddeko obukadde 5 omanyi omukyala gy'abeera abeera witness. Okitegeera nti tosobola nakufuba nnyo olaba ng'erinnya lyo ligenda ku ki ku ndagaane abasinga abeera witness nagaana namuwa obukadde 3 naye tujjukira tubikola bulaavu tewabaayo ka ndagaaniraga buno obukadde 3. So twaganye ne watofunira mu mateeka naawe ng'omukyala manya eddembe lyo mu ttaka nti bw'oba ogenze n'ogula poloti n'omwami nga mugasse laba nnyo ng'erinnya lyo likola ki ligenda ku ndagaano eyo. So ate ekyapa n'ekiba kifuluma mudda naawe kwoli ofune wootandikira kubanga otegedde nti tofumbiddwa kubanga ate oba ogenze mwamu aba agenze ese tuba tugigatta ne tugigabanya buli omu alina ofunako. Naye ate nga ntuuyo nti muzimbye ebizimba abasinga bazimba ebizimba baga nzimbye nkoze eki ntunze obutunda ntunze amazzi ebintu ng'ebyo. Learn to value era twagala nnyo olaba nga gye musomo gibatuukako abakyala to value everything you do ng'oteekamu totaddemu kimanye nti sente zange zivaayo zitya wano not that obufumbo bubeere economical naye nedda like tujjewo egyo emisoso egijjamu after ate nga kiri too late. Mpozi n'ekirala kye nandikubiriza abaana bano usually omuntu omugenzi agenze naye ate muli abakyala abatali bafumbo n'abakyali bafumbo twewale nnyo okukwata ku bintu by'omugenzi nga tetuyise mu mateeka kubanga ekyo kintu musango naye abasinga tebagumanyi musango. Naye bwe tubikwata nga tetuyise mu mateeka kyolanga injustice zijjawo nti omukyala munyigiriza abaana mubanyigiriza olw'okubanga temugoberedde mateeka naye muba mufunye letters ate nga sinzibuza kufuna
buli kimu kiba kirina otambula nga we kyanditambula nti n'omukyala atali wa mufumbo abaana be tebaviiriddeemu awo tebaviiriddeemu awo ate naye kennyini asobola ofunako kubanga olumu aba ne evidence bye yateekamu okitegeera naye twetaba buli kimu tekyamugenzi bwe kito so kigere ne kubambi ffenna nti twewale nnyo okutampalinga n'ebintu by'omugenzi ng'afudde nga tetulina buyinza wetujja bino ebizibu ebisinga eby'ettaka wetujja ebisa ebisinga bye biva nti ye kasitaafa alina ennyumba 10 buli omu atwaleko emu si we kyandibadde mu mateeka tuba twagala nnyo tutambuza amateeka nga wegalina otutambula tulabe nga buli muntu alina eddembe erya property alikuumye era wagula bate wagula naye interest yo mweri neyanziza nnyo okumpuliriza abalabi ba BBS Telefina tubagala nnyo mmanye eddembe lyammwe era neyanziza nnyo n'okunkyaza wano tusanyuka nnyo ng'abantu bategeera ekigenda mu maaso mu nsonga ezimu mu Buganda era twebaza nnyo ne kabaka waffe awangaale yongere okufuga Buganda tweyanziza nnyo